Unagambye, please stop abusing our president. Which president? Because me, the president, I know I've not abused him, His Excellency Kyagulanyi Robert Sentam. The rest, that old man, he is not my president. But if you don't like him, try to respect elders. Kaguta is not my hereda. He will never be my hereda. He is not my hereda. A man who killed over 1 million people promoting the Rwanda genocide. A man who killed 720 people in Chibwetere Saga. A man who killed people in Luweero and buried them in mass graves pretending to be fighting Obote. Yet Obote was not fighting him in the first place. He will never be my elder. It's you people from the West Bahima, the supporters of killers, the supporters of terrorists, the supporters of rebels. You terrorize Congo, you terrorize Uganda, you terrorize Sudan. You rebels. I will never have respect for any man who is a thief and any man who is not satisfied with their own birthrights and they want to steal other people's birthrights by force. I will defend what is mine. He will not come here and start abusing my ancestors, talking rubbish over my people. Yet they are originally not from here. Even the parliament is seated in, it was my ancestors that built it, Kabaka Mwang. Whose elder is Kabuta's hereda? Stupid hereda, fucked up hereda, murderer hereda, selfish hereda. Onaku olwaleero munzikirize njagala kutandika na kubeebaza mwabangoberera bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Omanyi waliwo oluusi w'okola story nolaba omuntu ng'agikomentinzeko nga tamaze nagitegeera but bantu mwe abangoberera muli bagezi. Yes, nkiddamu muli bagezi and muli banjawulo okusinziira ku ngeri gye mukolamu comments. Mbutuufu owulirira ddala nga oweereza abantu abagezi abali smart mu bwongo. Mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala kuva ku ntobo ya mutima gwange. Olunaku olwaleero ekindeese njagala kwogera ku bintu biri bisatu. Ekisooka, simanyi lwaki emmotoka ya Bobi Wine yakomyewo mu mawulire. Yakomyewo kubanga esatulatinga. Kino nno kyajjidde mu kaseera nga ne Mwami Museveni kyajja aveeyo atandika okutambulira mu kakeegi. Yes, mukakeji akakendabirwamu abantu ke bagambye nti kuuma kamberenge. Yes, onakwe tugenda kutunulya bino ebintu. Lwaki Bobi Wine ayina emmotoka ya bulletproof? Lwaki Bobi Wine yafuna emmotoka ya bulletproof? Ekyokubiri, lwaki Bobi Wine yanoonyeza akalulu mu bulletproof jacket n'enkofiira etayitamu masasi mu kalulu akawedde? Ekyo bwe tunaakimanya bingi tugenda kuba tubitegedde. Ekyo bwe tunaakitegeera bingi tugenda kuba tubinnyonnyose. Njagala kusaba tambula nange tusobole okuba nga tutegeera ebintu bino. Oba oliawo Jennifer Fulufiga abazze ne bavaayo ne boogera ebigambo by'empulidde ayogera bajja kutegeera mu ngeri y'emu. Ngenda kubeera nga nkuwaako ku Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu alabiseeko eri eggwanga olunaku olwaleero essanyu ne litta abantu. Ampuliriza akavidiyo nkakuleetedde maaso awo ogenda kuba ng'omulaba essanyu. Mbadde ndi ku TikTok awo ndabye omukulu amanyiddwa nga Muhammad Nsereko. Muhammad Nsereko bali mu kusonda ssente za munnaffe Muhammad Segirinya. Bali mu kumusondera akasente okulaba nga ajjanjabwa bulungi nnyo. Naye mbadde ntunuulira live eyo kituufu ekintu kye bakola kirungi nkyagadde okuba nga basondera muganda waffe. Naye balina engeri gye badisrespectinga abantu. Kozi ngenza okutunulira gwoba oyogera Bobi Wine va ku live yaffe ne ŋŋamba owaaye nga munnamawulire kannemereko nange naye singa mbadde nina obusobozi nga siina nnyo nsonga nandibadde nvaawo kubanga tebaagala okone kulinnya tebaagala okole ekine ŋŋamba kale ekintu kyabwe. Naye njagala olwaleero
nga sinaba kuba nga nseetula bigere bitwala wala njagala kutegeeza nti wa video yaffe like mu ngeri yemu genda maaso n'okubeera nga osubscribinga eyakatwegattako eyatwegattako edda weebale nnyo weebalire ddala kakati njagala ntandike n'eno ensonga munansonyiwe eyinza okuba nga evuddeko ku mulamwa njagala kwogera nabadde nvuga emmotoka nga nina wempita nensanga omusajja ng'akuba omukazi ekintu ekyo kyannumye simanyi bye baafudde n'ekyannumye mulujjudde ng'ate mukazi we maama w'omwana we naye kino kankigambe mmwe abampuliriza bannange ebiseera ebisinga abasajja mutulaba tulimu abasajja ba biti bibiri tulimu abasajja n'ebisejjesejje omusajja tasobola kukuba mukazi we omusajja awa mukazi w'ekitiibwa ebisejjesejje byebyo ebisejjesejje ebisajja ebitasobola kulabirira maka gaabyo naye nga biwa amateeka mangi ebisejjesejje byebyo ebizaala abaana ne biremererwa n'obbalabirira naye nga byewaana mu bantu nga we birina abaana bannange njagala mbabuulire basajja bannange abali kuno n'abakazi abali kuno mujja kunjulira bannange abakazi batusaasira omukazi singa obala emirundi gye bamukwana olunaku ng'atambudde nenadda ewuwo nga kwaba 10,000 abamukwanya olunaku taddala talina muntu gwakkiriza nga toba oli awo balina n'akasente bakusinga twandibadde tubawaka respect ako ekintu ekyokubiri omukazi bw'akeera ku makya n'akuzaalira omwana alo nze banzaalira omwana naliyo mu ddwaliro manyi kyekitegeeza bye njogera sibagamba nti ki omukazi asinga bulamu bwe njagala okkiriza omukazi okuzaala ayiwa omusaayi ogw'omusaayi yandibadde tazaala tosobola namunenya lwaki tewazaala naye omuntu eyeewaayo naawe obulamu bwe n'abuwaayo akuzaalira omwana n'akufulumiza omwana mukimanyi bulungi nti omukazi bw'afuluma ewaka n'agenda okuzaala bijja bibiri either asobola okusigalayo n'afa oba ne badda bombi kyetusaba kwekuba okudda kwabwe naye ng'emikisa gibeerawo egigenda naye ng'alafuubanira ggwe boss bannayuganda bannange bassebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe plumbing electrical installation and general construction biodigester septic tank and many more todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel jjukira yeffe ba Alihila Holdings Uganda Limited have it all sebo ofuuke taata ofune ekitiibwa naye akifuna naye ate abaana baabasajja kitegeeza alafuubanira ggwe n'afuna olubuto ng'akwagala ne luvaamu n'ajula okukaaba amaziga naye n'omuddako ne mujolonga kino nkiyisizaawo buyisa si mu bubi naye nsaba abasajja tutunuulire abakazi bano tubawe nnyo ekitiibwa kye bagwana kubanga amazima gali nti mbazira singa omukazi enkwana gye bamukwana bwe yeegabangula bannange singa tetulinaawo ffe twesiimye nti tebatukwana no njagadde nkayiseewo naye kaŋŋende ku kyandeese olunaku olwaleero kubanga y'ensonga enkulu njagala kutandika ne kino Jennifer Furufiga abadde n'akatambi kaakola nkalabyeko ng'agamba nti abantu bannayuganda tuli baavu ba buwongo tetutegeera n'agamba nti President Museveni nga ye bw'amuyita nti okutambulira mu kamotoka ako mu kakeeji ako akendabirwamu nti ebyo agoma bannayuganda maalo ebyo bya bulijjo twalaba paapa ng'akatambuliramu yes nzikiriziganya ne twamulaba President we Kenya abaddeko n'eyavaako babadde babutambulirako kituufu naffe tukimanyi era tukiraba naye ekibuuzo Furufiga ekimulemye okwebuuza kye kino kyo kimulemye okwebuuza
emyaka ddala mwami Museveni gy'abadde mu buyinza akamotoka kano kaali kamulema oba kakeegi kano baakakoze ggulo oba kaali kamulema kugula bwe kaba nga kaali tekamulema kugula lwaki kazze leero ekyo bw'ataakyebuuze ayinza obuteddamu lwaki Museveni yali mu kakeegi ako kubanga ffenna tukimanyi nti ffiya eri mu Uganda ereetedde mwami Museveni okugenda mu kakeegi ffenna tukimanyi bulungi nti obukuumi obusinga bw'abantu omuntu bw'abanga abadde yatambulanga ng'alina emmotoka 3 ku 4 n'atuuka n'ayongerako naweza emmotoka 12 ezimuwerekera n'amagye ne geeyongera n'emmundu omuntu n'ava ku ekyo n'agattako n'aba n'emmotoka 3 nga ze zimutambulirako kuliko ez'emizinga kuliko eza kamera kuliko ezaki n'ava ku eyo levo nga n'abasirikale babadde atambuliramu layini bw'ati abatambuliramu mu kakeegi wabeerawo obunkenke kubanga bwe kibanga Kenya babadde bakikola kayinza okubeera akalombolombo kaabwe ak'abasirikale kati gwe wakatandise wakakoppye jjo mu ngeri endala kyenjagala okwogerako ye Jennifer Fulufige era kyayogeddeko eky'emmotoka ya Bobi Wine abaffe ffenna tukimanyi bulungi lwaki Bobi Wine yaleeta emmotoka ya bulletproof one teyagigula na ssente ze bannayuganda abamwagala okusinziira ku mukwano gwe bamulinako n'okumwagala kwe bamwagalako nti abeerewo awangaale byaguzisa emmotoka eyo emmotoka yajja David Lewis Rubongoya yakuwadde era yayogedde bulungi nnyo n'agamba nti bannange ebyaleese emmotoka ya Bobi Wine bye bino wammanga n'agamba Bobi Wine bazze bamwegezaamu okumutta n'ebbomu n'amasasi era n'akuwa ekyasooka mu Arua Sage yasooka omwafira driver we najja n'akugamba eyawana e Masaka kasirye katono obulamu bugende mu nnamawulire we n'akuwa ebugiri ebitundu ebyenjawulo ekalangala oba okitegeera ebintu bingi byazaakuwa kati era gwe mutwe gwe n'obulwamu okutegeera nti oba oli awo nti Bobi Wine okuleeta emmotoka eno n'okwambala bulletproof jacket n'ekikofiira ku mutwe kyaleetebwa gavumenti yammwe kubanga singa akalulu kaali free and fair ate ani yandibadde abireetera ki singa akalulu kaali kakkirizibwa nti gwe kwata gy'okutte nga roadmap bwe yali egamba nti gwe kwata gy'okutte nange nkwate gye nkutte ate yandibadde yeetaaga niyo omuntu olwasetulanga ekigere mu nnyumba ng'amagye gayingira olwasetulanga ekigere mu nnyumba ng'amagye gayingira tegakoma ku kuyingira ne bakuba ne basamba ne batulugunya kyaleetera Bobi Wine okufuna bulletproof okusobola okwetaasa n'okusigaza obulamu ekyo kirikkiriye emmotoka ya Bobi Wine saagala tugibeereko na bias saagala tugibeereko na buzibu tukibeeraawo ate era emmotoka ya Bobi Wine ebyo byaggwa Fulufiga nkimanyi tewasoma ago ge mazima naye olw'okuba nga tewasoma toyolesa ate butamanya nnyo na butategeera totuzza mabega emmotoka weeri yatuuka ne mugiwamba n'ogiwamba ne mugitwala aba revenue aba URA yes ba URA okitegeera bwe bagitwala ne bagyekebejja n'ekomawo kati era tudde ku ekyo tubeere ku ekyo tuddaawo ate bannange emmotoka ya Bobi Wine ate ebintu ebimu bannaaye twewummuzeeko kati mwagala kuleeta mugambe nti Museveni yaleese akuuma k'emberenge kubanga Bobi Wine naye ayina emmotoka already emmotoka za Museveni zonna bulletproof kimanyiddwa okitegeera so mu ngeri y'emu ekintu ekyenjagala okuyisaawo kyekya bale tutambula ne Alihila Holdings Uganda Limited be batuteekamu ssente mu ngeri y'emu tutambula ne Kauka Derrick Investments yakuguka mu kola obuyinja obudesigning ennyumba ate nga tutambula ne Aji Abudungabo ono mulombi wa dduwa munoonyeeko muganda wange ekintu kyakijagala okwogerako sinze ngendo kyogerako ndowooza ngenda kukireka bulesi mukyerabire yowe kitibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tewali kyensobola mwogerera mitembo yekamulekeo bulesi mumuwulire munansonyiwa okubanga oba oli awo vibe si y'amaanyi nnyo I don't feel well siwulira bulungi ne mukama wanaaba tusobozesezza tujja kuba tukomawo mu vibe eri gye mumanyi katumale okutereeza ebintu buli kimu kibeere malidaadi mbeebaza nnyo abangoberera mwebale nnyo mwebalire ddala
Marimbo limba abasigadde bafune Marimba. mpira wakati wa Chadondo
Mpira wakati wa Kyaddondo Sako ne Busiro Sako ne Buddu akawungezaako olunaku olwaleero Pulezidenti w'eggwanga omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kwogera simanyi naye bayinza omuwa wakati oba kuwasunga kisinziira naye teba byamaanyi omupiira wakati wa Busiro omupiira wakati wa Buddu asomoka lwero olunaku olwaleero Buddu wamu ne Kyaddondo bali wano bubeefuka wa Kyaddondo omupiira wakati wa Buddu Sako ne Kyaddondo awungezaako olunaku olwaleero Kyaddondo ekyaziza Buddu wano mu maka gaayo Homusdale ne gayaaza bukyali 0-0 bagenze mu kitundu kyabwe ekyokubiri kamutwaleko mu kisaawe sooka olabe embeera omukulembeze omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze kubanga atuuka mu kifo kino atebenkedde awerekeddwako abakulembeze ab'enjawulo okuva mu kitundu kino kuli meeya w'ekitundu ndabyeko kansala w'e Masaka Alice Nannungi ndabyeko kansala w'ekitundu kino omupiira guli attended 100%. Omupiira abantu bagujjumbidde ekisaawe ekijjudde okwetoolola sayidi zonna. Ebisaawe by'e Uganda wano ogamba nti kiyimiriza abantu 10,000 si kutuuza. Kasaga. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze ekisaawe kikubyeko ekisaawe kijjudde wano e Uganda ogamba nti kiyimiriza abantu 10,000 so si kutuuza. Abasajja baakolamu Abangereza ogamba nti kituuza abantu 1,000 bwe giti wano kiba kiyimiriza. Refali agezaako abantu ensonda n'ensonda basazeeko dda ekisaawe amabega ejo olaba tewabadde bantu naye pulezidenti olutuuse ekisaawe bakisazeeko.
kisaawe Kiramba tuli Homes Darren wano egayaza police sako n'amagye wabweru galawuna okulaba nti embeera oba oliawo teva mu nteeko nga bwe batera okukola wabaddewo okusiba omuguwa oba akavungano nga pulezidenti atuuka oyingira siigira abo bawulira be baana b'ebuddu bazze n'effujo katulabe oba omupiira banaagujeewano ekyaddondo beesabisa embugo President atebenkudde bulungi asiimye n'alabikako amasaza ga Buganda gagenda mu maaso amasaza ga Buganda abasajja ba Kyaddondo akawungeezi ak'olunaku olwaleero babulonda wamu ne Buddu gambye omusajja yakola enteekateeka tewabadde muntu n'omu wajjidde abasajja baateekerezedde enfo tebeetaaga kubalagira just tell them that the president is here, they will just align themselves. We bagambe bugambe tali mu kifo bwekiti bajja kuba batuuse dda nawe ogabira nnyo mu kamera yange bagambe bugambe nti president ali wano ebisigaddewo bibalekere kugambye effujjo ly'owulira n'okusanyuka n'engoma abasajja ab'e Buddu emizira bagireese e Kyaddondo tetumanyi oba banajjayo essanyu tetumanyi oba emipiira ginaamutambulira bulungi pulezidenti wano yeka awagira ttiimu teriiyo musajja yazaalibwa wali egomba Kanoni Gomba esaza ya Ssaabasajja jjajjaawe gwayagala ennyo Kyosimbonanya abeera mu Buddu ate ye awangalira mu Kyaddondo tuuka akaseera ngaako naawe wama onoonyawo kyosalawo nga tokiraba saawa yona Buddu ne Kyaddondo bugenda kubeefuuka nate gambye akawungeezi ak'olunaku olwaleero sajja b'e Buddu ennaku zino bazze bagwamu ekyekango ennaku zino omupiira gw'abasajja ab'e Buddu gubatabuseeko naye erinnya bakyaliyina mu bbanga abasajja okuva e Buddu beenaanisa embugo bakute ebintu ebitategerekeka ng'enkola y'abasajja ab'e Buddu tulinze tulabe kiki ekigenda okubeerawo akawungeezi ak'olunaku olwaleero Mubaka Patrick Nsanja amaze kubanga atuuka nkitegeddeko nti omu ku bakulembeze b'amasaza gano abali mu nteekateeka ezigenda mu maaso sekirite y'omukulembeze olunaku olwaleero Patrick Nsanja agezaako okubuuza ku bantu
Gambia omusajja omutegesi wa mipiira mu masaza gano mwali olunaku olwaleero nze atusingize Jonan banene ya Geto TV kulaba nti ensonga zino ezikutuusaako butereevu okulembeze nga yakava mu ggwanga erya Amerika gy'abadde akulungudde akabanga talinze emirimu agitandikiddewo obukwakko akawungeezi ak'olunaku olwaleero His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu eyalondebwa abantu oyinza obutakkiriza naye abantu kye baasalawo okulonda omukulembeze waabwe ne bagamba nti His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu etwakuwa akalulu nakugambye nti bwe songa busonzi nti ayisaawo teyeetaaga kukuba wiso si be bali be batika mu motoka n'obubaasi buli lunaku. It's a natural love. It's organic. A national unity platform oba giyite people power ye national unity platform oba giyite people power akawungeezi ak'olunaku olwaleero kulembeze kateekeza amasaza mu kitundu kino ekyeggayaza. Uganda kanakaama kammwe oyagala ennyumba yerabike bulungi ekuwesa ekitiibwa kambanjuli abakaawo ka Derrick Investments bano nga bakafulu mukola amayinja aga designing ennyumba oyagala enju yerabike nga yaba minister erabike nga aba designers abavudde Bulaaya kuba ku namba z'essimu ezo oba basinkane wali ekisaasi okulirana step by step tojja kwejjusa jjukira be bakaawo ka Derrick Investments